Kale mwena tubagalanya bali ku The Still Hope, The Still Hope 2, J Media, Dreams and Visions, The Still Hope Kids, Tish TV n'emikutu emirala gyonna. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku 7 lies a devil or Satan wants you to believe. Waliyo obulimba Sitaani bw'ayagala okkirize naye ng'amazima tolina bukkiriza, naye ng'eba bukubuulira woba tolina kubikkulirwa kwa waggulu nga tosoma na Bayibuli wabukkiriza dda, yinza okuba wabukkiriza era obutambuliramu oba ojja bukkiriza. Buno bulimba Sitaani akozesezza abantu, akozesezza bannabbi b'obulimba, akozesezza ebintu ebyenjawulo, social media. Njaga obeere so careful. Yinza okubeera naye nga Sitaani wamukkiriza dda naye nga tokimanyi. 7 kuleetedde 7 what? Lies Sitaani z'akozesezza okutubuzaabuza, okubuzaabuza abalokole. Buno obulimba buli eri balokole bokka, si bansi. Era eno vidiyo w'ensi togenda gitegeera, njagala yalokoka yekka nga nange mwendi. 7 lies the devil wants to believe, naye nga ate toteekeddwa bikkiriza, naye nga akukase paka wabikkiriza. Nawulize bulungi, katusabe. Mukama oli mulungi era twaniza okubeerawo okwo. Mwoyo Mutukuvu jangu otuyambe tutegeere amazima, amazima gatufuula ab'eddembe mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina. Kakati nina okusaba kwange nga sinabatandika. Twatandise channel bagita Tish TV. Badde nsaba busabi nkwegayiridde mu Mukama waffe genda subscribe ku channel nioba togenda biraba kuba ebiriyo bya Luzungu. Twagala information eneetuuke ku bantu bonna, tetwagala esigale Uganda. Gwe Uganda oba obenefit nze mu biki bye mbadde nzize njogera wadde si byonna, naye ng'ebitono ebyo by'ofunyeemuuko ndowooza kyalibadde kirungi ate n'abalala bafunemuuko. Bayibuli Yesu yagamba Pawulo, omalanga okunyweza onyweze ne banno. So ng'oba onywezeddwa olw'ebigambo byenziza wano njogera, kitegeeza waliwo n'omulala abyetaaga. So olw'ensonga eyo nsabye ogende ku channel eyo subscribing wadde togenda biraba kuba biri mu Luzungu. Oluzungu olutono lwe tulina lwe tulikozesa, kubanga we tunajjawo ne tubagamba twagala ssente kugula software tusobole okukyusa obujulizi buno, temugenda zituwa, ekyo tukimanyi. You will not give us. Kakati let us use the simplest method. Oluzungu olutono lwe nina anaategeera oba ategeera mu 20% oba 30%, it doesn't matter. Naye nkimanyi Mwoyo Mutukuvu ajja bayamba, bajja tegeeramu bye bategeera. Kakati Mwoyo Mutukuvu ajja tandikira okwo abazimbire. So mbadde nkusaba busabi, nkwegayirira Mukama waffe genda subscribing ku channel wadde togenda giraba obireke esobole okutambula, kuba kati we tutasubscribing ako tegenda tambula. So no subscribing ate tobirabe oba ogipushinze esobole otuuka mu mawanga gonna, kuba Yesu yatugamba tugende mu nsi yonna tubuulire enjiri. So esobole otuukayo abantu bategeere amazima, abantu basibiddwa n'amazima gabafuula ab'eddembe. So onookikola ojja kuba obuulidde wamu nange enjiri, era ojja kuba wenkanankana nange abyogera, era wewa Katonda agaba empeera. Sisobola kufuna esinga ku iyo, ffenna tuba tufunye empeera y'emu. Genda ku YouTube teekamu Tish TV, TISH then TV, ojja laba ziriyo nnyingi, naye ate yaffe eriko ekifaananyi kyange, oba osobola osanga vidiyo ezange yeeyo. Subscribingako oba sabaawo linki oba kuyita ku namba zaffe ez'essimu. Galokole kandabe. Mukama atuyamba tuwe ekibala ekyobugonvu. Nsabye busabi siragide. Kakati tuddeyo ku bulimba 7 Sitaani bw'aleese mu nsi eno, abalokole nga tubukkiriza era tubutambuliramu. Ekyokulimba namba emu kyenjaga owulize bulungi oleme kubeera victim. Sitaani agamba wati, God doesn't want to hear from you anymore because you have annoyed him for so long or for a long time. Nti Katonda tayagala kuddamu kuwulira bibyo, kuwulira kuva gy'oli, kuwuliza kumanya bikukwatako, kubanga Katonda wamunyiiza dda. Wamunyiiza kati bbanga ddene, wayonoona dda, wakola ebitali birungi. Katonda takyayagala kuwulira okuva gy'oli. That is a lie. Ekyo kyakulimba ky'amaanyi ate nga Sitaani akikozeseza mu bulamu waffe, naffe ne tukkiriza. Waliwo otuuka n'ogamba naye nekireka Katonda takyayagala kuwulira na bye njogera, kubanga wentunuulira munyiizizza buli lunaku munyiiza. Oyo Sitaani yayogera, era obwo bulimba.
bulabika nga amazima nenga bulimba bwennyini. Amazima, God always want to hear from you even if it has been a while. Katonda ayagala nnyo okuwulira okuva gy'oli newankubadde akabanga kabadde kanene. Ojjukira omwana eyazaawa, I think ali mu Luka meka, Bible scholars, Luke 15 oba Luke 19, one of the two. Taata w'omwana yali yabula naye we yalabikako lyali ssanyu. Lyali ssanyu, oyo yali akiikirira Yesu nti we tuba tubuze nga tumuleseewo nga tumunyiizizza, ayagala nnyo okumanya how are we, mbeera mbi tukomewo. Kati sani akulaga nti Katonda takyagala kuwuliza. So bw'obulimba bukutte nnyo akati era butambudde nnyo mu mitima gy'abantu. Ojja kusoma Revelation 3:20 agamba ndi ku mulyango nkonkona, oba owulira ggulawo nzije tutuule naawe tulye ffenna. Is always knocking. Katokiza nga sitaani kuddamu kulimba. Simanyi Katonda omunyiiziza ebbanga ddene, simanyi wamuvaako ebbanga ddene, tayagala kumanya. That's a big lie. Just focus. Go back to God. Ensonga y'okubiri sitaani mwalimbira abantu era ne bakkiriza, era naawe ng'oyinza okuba wakkiriza. Agamba what? This world is too wicked and scary for you to enter or to find happiness or peace. Akulaga nti ensi eri wicked n'abagiremu bonna, ensi mbi era ejjudde ebikanga, tosobola kufuna mirembe bassanyu. That is a lie. That is a lie. Sitaani alimba. Sitaani alimba. Enensi woba olina Kristo erimu emirembe. Yes, I think John 16 nti mugume kubanga mpangu emirembe mbawa nesinga ensi wegaba. So kompe kyandikibwawo gwakimanyi emirembe mbawa naye singa ensi wekola ki. So said it's happiness, but God gives what? Joy. Katonda akuwa emirembe muno, Katonda asobola okuwa emirembe mu nsi muno. Let me tell you, kati sitaani akulaga nti amazima ensi tosafuna muddembe, ensi ennyonoonefu era n'akulaga buli bantu bonna boonoonefu. Toweesiga muntu yenna, wadde Bayibuli yatugamba akolimira Yesu ku mwana omuntu. Naye sitaani asobola okulaga nti abantu bonna beekengera, abantu bonna banyiikira, abantu bonna sitaani bajjina emitima. But they are good people, let me tell you. They are good people. Waliyo abantu abalina emitima amazima nga giri after God. Naye sitaani atusigamu eno ensigo envundu, naawe wootyo wooli woolowooza yagikusigamu. Okitegedde? Tosobola kufuna ssanyu, osaana n'obeera mu maziga, osaana n'obeera mu kweraliikirira, osaana n'obeera mu kukaaba, osaana nga gwe mwennyini n'oweemalako emirembe. Kubanga sitaani yakikuteekamu nti there is no peace and what? And joy or happiness under this planet. Kubanga abantu bonna bali wicked. That's a big lie. That's a big lie. For sure, no. Fear is the biggest weapon the devil has used to torment others. Tuluye kyakulwanyisa kye sitaani akikozesezza mu nnaku zino ez'oluvannyuma. In these later days, the devil has used fear as his main tool to torment and to discourage others. Kyakulwanyisa kinene nnyo. Wekiba tekinatuukako nga sitaani tanakukubisaako fear. Yesu yeebazibwa mu Nazareti. Naye nkimanyi everybody under this planet has ever faced this tool of the devil called fear. Kati akozesa fear nasooka atusabula. Even though things are hard, even though things have failed to work out, ebintu wadde bizibu wadde biganye okuba nga obadde obisuubira, God's plan provides hope and joy. Wadde ebintu biganye tebigenze nga obadde obisuubira, kankubuulire pulaani ya Katonda ekuwa essuubi n'essanyu. Me have a reason why I've done this video. Nina ensonga abamu bagimanyi batini. Pulaani ya Katonda ekuwa essuubi, pulaani ya Katonda ekuwa essanyu. Wawo ebintu bikyagaanyi, wawo ebintu biremedde okutambula nga obyadde obisuubira,
things have gone hard, things have turned upside down, sitaani akutaddemu fear, ojjudde okutya. Nyinza okugamba God's plan is always providing hope and joy. Ati toddawo sitaani kugamba nti this world you will not find peace and happiness or joy. No. Plani za Katonda weziri okuba nga zikuwa essanyu, weziri okuba nga tezikuwa essuubi. Jeremiah 29:11 agamba nina plan ennungi gy'oli. He has always good plans for you. No matter how the situation is, no matter what you are going through, God's plan is always to give you hope and joy. Okay, number 3, ekyokusatu ekyobulimba sitaani kyatuleeseemu ate ne tukikkiriza akugamba because God loves you, your behaviors in the end times do not matter. Nti Katonda akwagala kakati neeyisaayo tewali buzibu. God loves you, he loved you, and he will still love you. He died for you. Don't worry. Oba oyambala mini, oba otambulira mu mpale, oba lipstick, oba kiki, don't even think about it. Tofaayo. Beera mulokola ali free. Osobola n'ogendako mu bbaala, osobola n'onywako, sitaani wati walimba. That's how the devil deceives. Sitaani asobola okukufeera. Era bangi gwe kankubule gwe batona batuukakaawo batunuulire mu mulembe guno, this end time, sitaani bangi gwe banywako we badda mu kyakyo akugamba tewali buzibu n'okola ki guno omubiri gwo neeyisaayo tofaayo, Mukama akwagalirayo. That's a big lie. It has taken many into destruction. That is the devil's tool. Bulimba. Kituufu Katonda akwagala. It's true. God loves you. Akwagala. Akwagala. But our actions are important. Enneeyisa zaffe kimatalinga nnyo. Omuntu wafa agenda n'ebikolwa bye byonna. Kati sa nagamba tofaayo. So omuntu n'ayambala nga waayagala, omuntu n'ayogera nga waayagala, omuntu n'atuula nga waayagala, omuntu n'alya nga waayagala. God loves you. Ye sitaani wagamba. Omulaba sitaani wali omuyaye. Ekyawandiikibwa kyakukubisa kituufu mu Bayibuli mwe ekiri. Aleeta ow'amazima. He gets the truth n'aga twistinga. Romans chapter 12 verse 2 ojja kusomayo. Romans 12 verse 2 otegeere ki Pawulo kyali akola ki? Kyali ategeeza. Point 4, if you can't gain a testimony, if you cannot gain a testimony, kitegeeza something right is banna tesitani agala kubanga agala kuba point yange naye Mukama bwesigwa tajja gikuba. Kale ndoza kati tusome. If you can't gain a testimony about something right away, it must not be true. It must not be true. It must not. So mbwotafunirawo obujulizi mbagirawo olw'ekintu ekyo kyonna kyobadde olowooza oba kyobadde osabira, kitegeeza ekintu ekyo kikyamu. Ekyo sitaani atukubye. Twagala obujulizi obutulika ng'emberenge, speed pakapaka. Era tunoonya church ezirimu obujulizi obutulika ng'emberenge by'amagero. Woba olina ky'onoonya n'otakifunirawo ssaawa eyo, kitegeeza ekyo kya Setaani. Woba olina ky'okola n'otafuna bujulizi, kitegeeza ekyo kya Setaani. So watufeze nti ekyo nga kiruddewo, kimanya ekyo tekiri mu kwagala kwa Katonda. That's how he has done it. Mbwe ekintu kyonna kasita kirwawo n'otafunirawo bujulizi, Setaani akulaga nti tekibadde mu kwagala kwa Katonda. Ekyo ky'obadde okola si kituufu. That's how he has manipulated us. He has manipulated us. But it's not true. Ebintu eby'omwoyo, spiritual matters take time. And it's always worth of the effort.
Shagede ebintu by'omwoyo bitwala obudde ate naye kirala kisinziira kiki ky'owaddeyo effort weewaddeyo kwenkana wa kiki ky'otaddemu. That's spiritual things. Kiki ky'otaddemu obudde bw'otaddemu okwewaayo kwewaddeyo nakyo kimatalinga okubanga ebintu bihappeninga mangu naye obanga you are just there, you don't care, you don't give it time, it means you may not see things. So Sitaani ayitaawo n'agamba nti olaba biruddewo ebintu kyayikati biri mu Katonda bifu biveeko. Okitegere. So that's why nti atulaze tunoonye awali ebyamagero ebyamangu mangu bano bannabyobulimba abagamba byamagero bwe bwatuuka speed. So abantu bagweredde eyo akakodyo kakozeeki akakozeseza. Psalms chapter 37 verse 7 to 9. Zaburi 37 mpaka ku 9. Point number 5, confessing your sins will only hurt the people you love. So spare them. So what? To spare them that pain, you must keep it a secret. Nti okwatula ebibi kuyinza okukosa abantu abo b'oyagala. Oyinza okwatula ekibi naye nga oluusi wali wakikola ku muntu oyo obanga kiyinza okuleetera omuntu oyo akwagala oba gw'oyagala okwesittalako. Kakati ekintu ekyo kikweke nga kyama oleme kubanga okola ki olumya. Obwo nabwo bulimba era kakodyo Sitaani akakozesezza nti nze mba ndi mukwano gwo oba oli mukwano wawe nenkukosa oba nonkosa mu butamanya oba nenkola ebintu mu butamanya. Kakati Sitaani agamba ebintu byonna abyogera ojja kuswala era mikwano gye giyinza okuddukako bisirikire nga kyama. Oluusi kirungi kubanga kiri mu mwoyo w'amagezi waliwo ekintu ky'oyinza waliwo okwenenya. By the way, okwenenya kuno kuli so sensitive, true repentance nti okonfessinga eri omuntu. Waliwo omuntu gw'ogenda okonfessingira ng'ate ayinza kusiba busibi. Nemugani nakola kino nakulowoleza bingi nakukyawa nakola ki ng'alaba ate oli mu binnyonnyonnyo. So naye waliwo confession oba nkunyiza n'oga nansonyiwa nakoze kino kitegeera. Kakati Sitaani akozeseza nti n'atrickinga oba n'atwistingiraawo n'akulaga nti ebibi byonna biteeke mu mutima gwo ojja kukosa abantu bajja kuddukako emikwano gijja kgenda. Okitegedde ate bakwagala banaawulira batya nti obaddewo oti oba obaddewo oti. Ekyo Sitaani akikozeseza nnyo ne tusirikira ebibi ne bibeera mu ffe munda ne bifuuka ekizibu. So with this is a lie. This is a lie. The great deceiver is trying to get you to pass on his hard work. That's a deception to those close to you. Kubanga ogenda tandika obalimba abakwetoolodde oba mikwano gyo. Muntu kyobabuulira amazima baye mu nsonyi ogenda tandika obalimba okweka ebiri. Okitegedde. So Sitaani aba ayagala ogende mu maaso ne deception we ku kakodyo akakozesezza. Naye ate Bayibuli eyogera etya? James 1:16 James James Yakobo 5:16 agamba twatuliganga n'ebibi fekka na fekka. Okitegedde. Era Yokaana ekisooka 1:9 agamba nti we twatula ebibi byaffe mweteefuteefu kubanga atakola ki atusonyiwa. Point 6, the church's teachings are outdated. Sitaani watulimba ate ennaku zino enjigiriza eri mu kyakya tekwatayo mwana nze tenkwata kwenaku bye basomesa bibowa. Sitaani asobola okulaga nti bye basomesa mu kyaki bibowa. Noonoonya awali ebyokubuukabuuka kiikyo kibaka ekikiraba gwe twala wadde tokiraba ojja kirabira eyo n'otuuka ewaka nga tokiraba n'oddayo pasa nogaa si kiraba kirabika tewalaba bulungi siga. Okitegeera. Kakati zino enjigiriza twenenye banaye Kristo akomawo banaye tambula mutuuka ebyo Sitaani agamba ebyo biri outdated naawe. Saawa zino this.com mulembe gwa kukola banaye ogenda America ogenda kagawala ogenda vuga ennyonyi yeebazibwe omunazaleese ogenda funa omusajja omugagga omuzungu amiina mukama akutwala mawanga. That is not an outdated gospel according to the devil. Naye bino ebyobutuukirivu
it's outdated. Erecho it's 100% correct. Nti nawo no ku channel otutekayo ebintu ebyokusomesa obulungi ennyo nga ino video. Kitana agamete eri mu makule takukira na kujiraba n'ogimalako. Naye tuteekeyo wolokoso. Ha bana kiri eri tambula. Twandi nawe akakodya ku wakagwa muda video ez'amagezi toziraba. Oba basomesa by'amagezi tolaba omalayo dakiika 2. Awali ebintu bya wolokoso gyosiiba. Nawe wagwa buda mu katego k'omubi. Ojja kusoma ki? Ojja kusoma no kansoke kumalireyo. No matter how many people believe otherwise, internal truth is will still or is still internal truth. Ensonga abantu bakkiririza mu biki amazima ag'emirembe n'emirembe gajja sigala nga mazima aga mirembe na mirembe. Ba Philippians 15-17 bajja gisoma. Philippians chapter 1 verse 15 to verse 17. Last but not least, Stan agamba, you have tried and tried, but you are just not good enough. You will never, or you cannot make it home to heaven. Awo Stan waletedde ba agent be ne batulaga nti gundi ali mugeena, gundi ali mugeena, gundi ali mugeena, gundi ali mugeena. We batulimbye, we batufeze, we basudde abantu okubanga buli omu ali mu ki, buli omu ng'ate ali mugeyeena. Njagala owulirize bulungi. Sitaani akulaga ng'ogezezaako mulokole, ng'osabye, ng'osiibye, ng'oyambye, ng'owaddeyo, naye amazima olabika tosaanira. Tosaanira kubanga oyingira mu ggulu, tosaanira kufuna kino, tosobola kutuuka ku kino, tosobola. Nawe n'otandika okugamba kituufu kirabika, because I've done everything, I've tried, buli kimu nkikoze, nekirabika I'm not worth it. Ekyo kyali kikutuuseeko n'ogakyalika sisaanira. Simanyi oba abasaanira babeera batya, nekirabika sisaanira. Ako kakodyo k'omulabe Sitaani akakozesezza okukulaga nti tosaanira. And that is a lie. If the devil can conceive you, convince you that if the devil can conceive you that you will never be good enough, good enough to score a major victory, don't let him plant a thought in your brain. With Jesus Christ's atonement, we always have a path, have a path back to God. So tokkiriza Sitaani kubanga akusigamu ensigo eyo ey'okugamba nti tosaanidde, era tosobola kubanga otuuka mu bulamu obutakola ki, mu bulamu obutagwawo, era tosobola, you can't make it, you can't score, tosobola kutuuka ku buwanguzi obw'amaanyi. Tokkiriza n'asimbanga ensigo ezo ezitali nnungi mu bwongo bwo. Olw'obuwanguzi bwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate tusobolera ddala okuba nga tuddayo wa Kitaffe nga tusaanidde, okusinziira ku Yokaana 14:6. I'm the way, the truth and life. I've gone to prepare to prepare places for you. Yagenda tuteekera bifo. Kati wano Sitaani akulaga tosaanira, tosobola tuukayo, bintu bingi byakoze ki, abyagezezza okuba nga akulaga. Kale sigenda kubanga nsukka waawo obulimba ndowooza obufunye, tokkiriza nga ate ne butandika okuba nga ate butuula mu mutima gwo. Kye njagadde okusaba nti genda ku channel nga tubasabye, bagita Tish TV, TISHTV, twagala eposhinge egende mu nsi ez'ebweru. Bingi byoyize ku The Still Hope, obenefitize, obulamu obukyusa, wadde si byonna byenjagala nti biyinza okukukolera, naye ate waliyo n'abe byetaaga. Naye nga ekizibu kye tulina lwe lulimi, nti olulimi lwe tulina ne mu Uganda waliwo abataluwulira. Lwe lulimi ki? Lulimi Oluganda. We tunajja ne tubasaba ssente tugule softwares temujja zituwa. So bale tukusaba genda ku channel eyo osubscribing, wadde tobirabe, just subscribe. Onookikola amazima ojja kuba tukoze bulungi, era n'enjiri ya Mukama waffe ojja kuba ogibuulidde wamu ate naffe. Kusabira Mukama akuyambe okole okwagala okwo kwe tukusabye, si kwagala kwaffe wala kwagala kwa Katonda. Kwa Katonda okwagala kwe okusinza ku Timotheo yagamba nti kino kye kirungi era ekisaanira maaso ga Katonda, abantu okola ki?
okulokoka era n'okutegeera ddala ki amazima. So bangi abala okusobola obujulizi buno era ne bategeera amazima. Kakati kijja kubanga kirungi era kisanyusa maaso ga Katonda singa onookikola n'osubscribinga. Agaza olunaku olungi, mubeere bulungi ate era mweraba.